Special reporter Amooti Omubalanguzi ku 96.3 olunaku lwaleero nfunyeko mu kusookogerako ne mukwano gwange nfanfe mukulu Clevaje abamu muyita manzi wa nani sooka obuze okubawuliriza Bannayuganda bananga bali yonse maze akabanga munnaye nga mbuze nga amasimu gange bagatwala apaani kati ekyakuleeta mu kivulu kya Alien Skin ku Freedom City kali kikusa ku kivu kya Alien Skin komawo mu ttaala ali ewala mukwano gwange agamba Clevaje yabula Clevaje yafa abe nga ndabako ku muyimbi omupya nga nange njitwokyera wamu kati kankubuuze okujja kuyimba ku Alien Skin ali ku Freedom City Abitex wamugamba ki nasaba Abitex ne mugamba Abitex pulira ekivulu ekyamaanyi mu kibuga naye ninga atali mu Uganda koye nangamba mutabani jangu oyimbira abantu kogwe nengamba amina bambya okizaamu amaanyi reaction ya Alien Skin nga utuddwa palaso ojogerako ki ensonga alingi yakola yali entuufu kikyotegeeza omuntu bwemukoona muterewo n'akabina akube apaani oli ofunyeko olunaku n'okyalirako muganda we oyo palaso omukyalira ewuwe olunaku lumu nakyalako ewa palaso ne MP Jesus abadde manager wange palaso n'amugamba nti Clevaje yagwa era ekimuleeta wano anoonya muliraddemu akole ki ayimuke bannange kati ate bino bakuwa enseenene olubuto lumale okulumira katoyo yambe ku stage kyakuyisa kitya mukama yannaaza ye bannaye enkwacyo okyakwacya gwe kubazukirako esanga bigigi amanyi yagamulamu apaani yasamatulayi kati ng'olwofa kyokulya enkwacyo okuva ku makya paka lwakumakya omukazi akuba stress n'olya enkola notoyako sigala n'emiti wabula baŋŋamba walokoka n'okulokoka nalokoka mukama yannaaza ndooza n'enjaga wagivaako gwe omuti nkyagunywa nze enjaga nkyaginywa Special reporter Amooti Omubalanguzi ku 96.3